Never underestimate the power of stupid people in large numbers. Mucho yali agezaako kutegeeza ki? Tokeeranga ku makya n'ozalawa amaanyi g'abantu abasirusiru, abawumbatuutu, abatooletoole nga bakuŋŋaanye mu bungi. Kubanga abantu abasirusiru abo, abawumbatuutu, abatooletoole bakola n'okusalawo okw'ekisiru eri musiru munnaabwe. Bayinza okukeera ku makya mu bungi ne balonda omusirusiru nga balaba yasobola okubaggusiza ensonga. Obubaka bwa Frank Gashumba ne munne Balamu Balugahala. Ensonga zino abantu abakuutira MK Kadingeri beefuulidde ddala abantu abatategeera. Baddira ebikolwa byabwe bye bakola ku bannayuganda ne baagala babikyuse babizze ku bantu abayiwaayo okulwanirira eggwanga lyabwe Uganda okulaba nga balinunula. Baddidde obutemu bwabwe ne baagala babusibe ku kibiina ki National Unity Platform nti kye kitemula abantu mu ggwanga Uganda. Tewali atakimanyi nti akabinja ka MK keegulidde erinnya mu kutemula bannayuganda ate nga tekakwatibwako lwa nsonga emu. Bakimanyi bulungi akulira MK Mutabani w'oyo ali mu buyinza olwaleero yeewaŋŋamizza mu ntebe y'abannayuganda gye bataamulondera namu. Akimanyi bulungi nti bw'anaakola ebikolwa ebyo teri agenda kuvaayo amukube ku mukono. Kuba ne kitaayo naye waatuuse musajja wattu akooye kati ate omwana taata atya omwana tajja mugambako alina okukola ebyo by'ayagala. Bakola ebikolwa bino mbu bavumaganye NUP abantu bagikyawe bawagire MK pulojekiti yaabwe. Naye sikakasa nti wakyali omunnayuganda omusiru atamanyi kituufu, atamanyi mazima, atamanyi ani atta bannayuganda akagenderere. One man once said, never underestimate the power of stupid people in large numbers. Mucho yali agezaako kutegeeza ki? Tokeeranga ku makya n'ozalawa amaanyi g'abantu abasirusiru, abawumbatuutu, abatooletoole nga bakuŋŋaanye mu bungi. Kubanga abantu abasirusiru abo, abawumbatuutu, abatooletoole bakola n'okusalawo okw'ekisiru eri musiru munnaabwe. Bayinza okukeera ku makya mu bungi ne balonda omusirusiru nga balaba yasobola okubaggusiza ensonga. Kati olwaleero bw'otunuulira MK kye kisinde eky'abantu abasirusiru, abatooletoole, abataliimu nsa, abawumbatuutu, abajega. Olwa bino bye ŋŋenda okugamba wansi, bo mu busiru bwabwe balowooza nti bannayuganda abafugiddwa emyaka 4, Museveni baakalakasa emyaka 4, bo tebazze tebamanyi tactics za Museveni z'akozesezza okusobola okufuga. Bo mu busiru bwabwe balowooza propaganda ne blackmail akozeseddwa gino Museveni okwekuumira mu buyinza emyaka 4, nabo kennyini nga beegwanyiza okudda mu bigere bya kitaabwe basobola okukozesa propaganda oyo eri abo ababavuganya oba abavuganya kitaabwe okugeza nga NUP. Now, nga bwe nkugambye nti abasirusiru, abawumbatuutu, abatooletoole, abajega omuli Frank Gashumba, Kabanda, Mayeko Mawanda, Balamu Atenyi, ono nga alina ne radio station, gurupu ya MK kisinde nga wookiraba eky'abantu abajega abasirusiru, abawumbatuutu. Bo balowooza nti bagenda okusiiga ekifaananyi, bagenda kukola ebikolobero, baddire ebikolobero ebyo babiteeke ku NUP basobole okusiiga ekifaananyi ekibi eri NUP mu bantu. Tegerekese bulungi. Bino ebintu tetwandibyogedde wano era tetwandizze ne tujaabulula bulimba bw'abantu bano. Naye nga bwe nkugambye nti tozalawanga amaanyi g'abantu abasirusiru, tulina bannaffe abatamanyi bigenda mu ggwanga era abatagoberera, abatalina na smartphones. Naye olwaleero wagwa ku kifaananyi oba ka postika nga Gashumba yakataddeyo, nga gurupu ya MK Babalamu be bakataddeyo, ng'asobola n'okukateeka ku kiwanja kye ekya Radio 4.
Munnayuganda omu ayinza okulowooza nti kituufu. Omukulu Gashumba nga yakamala okuva okwogera nonsense ku leediyo ya musiru munne Balamu, Radio 4, mwe bamuweredde essaawa 3 ayogere kasasiro yenna. Olwavudde awo n'akwata akatambi ako n'akateekayo ku peegi ye nti aba NUP aba People Power batemyetemye gwe yayise tulya oba ye tulya haawo oba tulya muleba oba yamuyisa atya nti bamutemyetemye lwakwambala t-shirt ya MK. Kati bo bye bakola baagala okusiigira ensi ekifaananyi nti NUP ebikola. Oyo bamuyita Kirinca abali ekasenyi ababeerako ekasenyi ono mubbirukure Kirinca mabegako era bamukwata mu bubbi bw'amasimu kyekifaananyi kyolaba ekyo. Ku luno bamukutte era abba mobu nemukolako kubanga bwe babaloopa eri poliisi ebakima ne bagenda ne batuukayo munda ne babata anti bawagizi ba kisinde bahemuke babba nga bali emabega wahemuke nga bakimanyi tebagenda kukwatwako nga olaba Gashumba wakola obufere bwe n'obutemu lwansonga akimanyi tewali agenda mumukwatako muwagizi wa kisinde kya hemuke. Kati we bakutte mubbi munnaabwe nga mobu bamaze omukolako mobu ne bamwambaza ekitishati nga bakisaze ne makansi ne bamugamba yogera ebigambo bino wammanga nti aba NUP be bakutemyetemye olw'okuba oyambadde t-shirt ya hemuke. Ne bamutuuza mu kamera ne bakwata ne basheyalinga nenga basheyalinga bifaananyi bya mubbi. Be bano abantu ababalaga nti bo beetegefu okulembera eggwanga lino n'okudda mu bigere bya kitaabwe. Kakati olwaleero nga basobola okukwata ababbi ne babakozesa ng'ekyokulwanyisa eri abo abeegwanyiza obukulembeze bw'eggwanga aba NUP. Bano bantu kikaaki be mwagala okukwasa obuyinza. Abantu abatasobola na kutuula awo ne bagamba ffe ng'ekisinde kya hemuke tweganyiza okudda mu bigere bya taata w'omwana ono ebya General Museveni. Kaakati General Museveni biki ebimulemye okukola? Kati ffe bye tugenda okukola ekyo tebakisobola. Bo balaba tebalina okukola, balina kukozesa tools ze zimu kitaabwe Museveni zazza akozesa okwekuumira mu buyinza. Bannayuganda si basiru kutuuka ku extent eyo. Ndi wano tegeeza bannayuganda nti abo ababbi abatemu abafere be bali mu kisinde kya hemuke. Kati ggwanga ki lyemwagala okwasa abantu ekikula ekyo nga ba Frank Gashumba atalina na mulimu naye ng'abeerawo? Omusajja eyakeera ku makya n'akwatibwa n'akwatibwa n'ateekebwa mu maaso ga kamera ne stampu ez'ekifere ne passport ez'ekifere. Olwaleero yayimirira ku TV ne ku radio n'akuwa breaking news nti Bugingo akubiddwa amasasi naera n'akubuulira story nga bwe yabadde. Bano bantu temubajjaako adiifi, tebalina kuvaako adiifi. Yeeyo nno ensonga bwete bwetambula abakozi b'ebikolobero mu ggwanga Uganda balwana nnyo okulaba nga bejjako ebikolobero byabwe babisiige bannayuganda ate abatuukirivu. Toyinza kuŋŋamba nti omuntu alwanirira eggwanga ly'okukyuka liva emikono gy'abatemu ate ayinza naye okutandika okutemula abantu nga tannaba kukwata buyinza. Mwami Frank Gashumba bo mu ddiiru mwe bakolera bakola ebikolwa bino kumbe balina ensimbi ze banoonya okuva eri mu bakulu babawaane nti omulimu omugukoze n'obumalirivu. Muwayiriza NUP mugisiize ekifaananyi ekibi bo beenogera ensimbi naye ng'ate amazima matuufu omuntu gwe bawagira ate ye mu butemu mwakolera. Kyova olaba ebikolwa nga bino aba-NUP babivumirira ye ensonga lwaki lunaku bakugamba nti twagala abantu baffe abaasibwa obwemage ewatali musango bayimbulwe. Twagala abaabuzibwawo baddizibwe mu famire zaabwe ziddemu zibalabeko. Ate tebasobola kukola bikolwa bino kutandika kulumya bannayuganda batalina musango ate baagala okukwata obuyinza bannayuganda be bamu be bagenda okubeera nga be bakulembera. Kiraba eky'abantu abajega abasirusiru ababumbatuutu bo balowooza nti bagenda okusiiga ekifaananyi, bagenda kukola ebikolobero baddire ebikolobero ebyo babiteeke ku NUP basobole okusiiga ekifaananyi ekibi eri NUP mu bantu.
tegerekese bulungi. Bino ebintu tetwandibyogedde wano era tetwandize ne tujabulula bulimba bw'abantu bano. Ninga wenkugambye ndi tozala wange amaanyi g'abantu abasirusiru tulina bannaffe abatamanyi bigenda mu ggwanga era abatagoberera abatalina na smartphones. Naye olwaleero wagwa ku kifaananyi oba ka posti kano nga Gashumba yakataddeyo, nga gurupu ya MK Babalamu be bakataddeyo, ng'asobola n'okukateeka ku kiwanja kye ekya Radio 4. Uganda omu ayinza okulowooza nti kituufu.